Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Aneta Mong ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we, ensonga eyo nga PLU egisazizzamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga ey'okubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba Parliament bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa, era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, ffe nga aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.